Kulo mukaga kulo igulo nga sawa 11 na sawa 12 nali ku Rubies ye fuel station esundiro ya mafuta eriri opposite Makerere College school kukubo ngova wandegeya ngogende nakolabye ngagenda ku full gospel awo tuyitako ku round eyo ku bitaleni tuyita full gospel utanaba kubitukako wansawo waliko a fuel station nalinga na kamala kunywa mafuta ngangena mu kyalo ndindeko omukyala yalinga akora posters zange nkundetera stickers yalanga ambye 20 minutes nga mulinze mu 20 minutes awo mingula wakasuli kulya kubanga nali mazolo nakulu nanga nebuba nga siride nenga kangura akasuli njire nga nkalya akafuga nga nchaka lya nenda bagasiza jaga agamera enyama nga gali mu ame uniform negaja nega kwato mukono ogwaba nakasuli kati guno nembuka nenkwata ki waguru ku motoka waliko ehando ngogenda kufuluma mu motoka awo kwata nenji nyweze zadala kati bano ne basika ono yakuta okuguru okulala kuliwa mu motoka omukono guli waguru kati bana basika you are pulling a leg obera ne mukono guno obera ku small advantage yokunzijayo kati awo ne twerega abantu bana ku muntu omu ne batwale okuguru kwempali engatemu then ne abalala bubalaba ngobude bubatwala ne bavayo abalala bali nga mukaga ne babera 10 ne bakwata then ne bantu mpalula kuntwala mu motoka ebisera bine yebaita drone yalawe nge ekola ki yimiride erina abalala basirikale nga bagikunye nga buli omu bamutadde ku gun point then awo ne batuusa ku mulyango nenkwata waggulu y'omulyango awo we bankubira emigo ey'embooko z'amasanyalazi gye balina abaali waawo bakiraba waliwo muzeeyi asavisinga motoka yajja n'atunulira yambulidde ngu eyo vidiyo obwagitunulira amaze naku 2 nga naye tayebaka ngubuli bwatigeza kwebaka nga yahamuka ngawulira embooko zivuma finally ne bambalula ne banteeka muki mu motoka emu ne bansiba ekitambaala ku maaso omutwe gwange ne baguteeka wansi y'entebe ne bavuga finally ngolwo bakuba nga mpogana temunkuba temuzita atuja kukuta mudomo yake inyanga musanyiwe nze mundeke katonda ajja kubawa omukisa mundeke nayo ne bagumizamu nga bakuba finally ne bantuusa egye baali nga bantwala emotoka ne bagiyimiriza nga bantadde no ku mpingo ne banzijamu ne bampalula mpola ne bantwala mu nyumba ne bagulawo ne bansuulamu omwo ne bagalawo kati bwe bagalawo nga nali nga ntudde mu koona gye bansuula then nengezaako okutegeera wendi nenkolako nti n'empingo zange nenkebera ndi luddawa kugenda kulaba ndi mu nyumba eringa ekiyungu ekyebata kyakozesa kubanga natambulako ne tapu nenkicekinga getekola wano wakatopu bagimenya kirabika walimu struggle mu furniture yonna amadirisa walimu edirisa wano ku lugi nga lumu wano ne doa eyingiramu wangulu waliwo provision ya glass wansi waliko bagala nayo baja asadda so awo nalabira bweru nga wali eri nyumba ya mategura with overgrown trees bush around it then nenzira yo netula ne hudu yange
nabo still ngadabe bigenda mu maaso n'empigo zange obudde ne buziba ne bajja ngo baagala kumpa emmere ne ngamba analidde nze ndya ekiwujulo kimu olunaku abo ne mbawona then ekiro nga ssaawa nga 8 7 ne wayingirawo omusajja yali heavy regarded nawe ng'ali wooded amaaso ge n'abakuumi be bonna nga bali wooded n'asooka n'abuuza bano mumusibye amaaso olina addamu ngu yes alina wudu ye alina amaaso ge gasibe tamanyi ngo nakoze eki firimu njiraba yayingirawo naga nakuba MP gwe oyogera nnyo kulwaki otowagira mutabani wa Museveni kulwaki towagira muwozi nenga katonda wange okubira ki mukwano ndeka ate bwe namulaba enyimirira netegeera onategeera ki olulimi lw'enjogera kati nzi oluzungu nenduvamu netandika kumubuulira ki mu lunankole nembagamba egi nfuga teraza kutu egi mbeera egi teraza kutuha obwebembeza egi eyokukwata omuntu otiine mushango mukandeeta muli egi mbeera baraza kutuyaho obwebembezi muraza kulira ndaza kulira nemwe muraza kulira kandi imwe ogwanyu lugyaba rubi nikonama that's what I told him. I told him iwe notekereza habwenki tugumize mu kwagira President Museveni agezeho kutamu balance nahuliriza n'abarugwara nahuliriza n'abakaramajongo Nobody Mao, I told him Nobody Mao was abusing President Museveni. Betty Kamya was abusing President Museveni. Now he should talk to them, he engaged them, and now they are his good ministers. His ministers. Something that can be solved by a phone call. I am here. Why didn't Muhoozi call me in his office and we talk it over? If I had annoyed him. But in any case, you must know that me, I'm a politician. If I have a candidate, I will use all means to campaign to make sure that my candidate wins. Naye tebarwagala muli bubi aboogera Luganda kakati awo Lindako kati awo nga twogera netukakanya fena netukakana n'oyo ow'amajjo omukulu netutandika kwogera ebyekikulu n'agamba okay tuwulidde gwe oyagala engagement ekyo tugenda contactinga Muhoozi tumugambe mu meeting musotinge issues zammwe ne mugambe ekyo ojja kuba okoze kirungi naye bino ebyokutuswaza kukwata obuyinza n'otandika kubukozesa bwoti oba oswaza nzi awagira taata wo kubanga nawe nsuubira nga awagira kitaawe awo ne tukanya oyo gayi ye yababuulira ngu banzije ku mpingo ne banzija ku mpingo ndowooza yababuulira n'ekirala ngu bampe omufaliso akafaliso akabamagye nesuuka eyabamagye because nagiraba wandiiseko UPDF then net mosquito net byonna ne babindeetera nenjiya kubanga wafu naye noyiya awo yebaka you are not at your home okimanye oli muwambe oli muwambe tojja kuleeta lugezigezi kimberembere so nebaka ne buca ku makya ne wajjawo olutalo olw'okundeetera breakfast nga baagala nnyo obuuki abuleese aline omuggo gwa waya y'amasanyalazi olina okunywa obuugi buno nemugamba njagala ekikulu emmere ejja kugirya obuugi nja naye musookemu ndimpitire dokita wange ne bagaana ne bagamba ffe tulina dokita waffe owulira otya nemugamba fulira indeed emiggo egye baali nga bankubidde mu motoka asaawa ezo etandise kukola ki kunyiga muno mpulira nga nsaasa ekifuba nga kimmenya emikono wena nga nzimbye nakaakano mugulaba omukono wano gujjudde mu kooti siri munene kutuuka ku level y'okufiiringa ne gukyazimbye wano nakuno wano ndowooza baali nga banyegana ki
zine magaleze ezebajisame ebyala bya mutwe bwena woga nanyo chekyale koliya yali ngo mutwali mu motoka nagamba mumuleke so ono breakfast ne banforcinga nenywako then ne bandetera oba musawo oba ki simanyi naye yalina diclofenac yamba busatu o diclofenac busatu negezaako kubabuzabuza nti mbumize kubanga ntya buli kimu of course bwe balaba ngu nyeddeko ku bugi ne bakola ki ne bandika ne baggalawo obusigadde even if I was feeling pain naye ntya buli kimwe kye bampa nkitya nobwe kyandibadde nga kiyamba nze nkitya era nembeeraawo poloje yaabwe negiteekaawo obudde ne butuuka bwa lanki ne baleeta omuceere n'ennyama bo balowooza nze owange sirya nnyama ne mbagamba siyagala kulya mmere njagala musawo ne mbegayirira then obudde obwo ne wajjayo omusajja omulala nawe ne tugezaako kwogera ku ebyo ebifaanana ng'ebyola yali ekiro ajje teyankuba ye kuleka yankuba ekifaananyi yagamba yimirira nenyimirira ndowooza baali baagala kulaga ensi awendi ngu bandina busirimufu kubanga abantu baali nga batandise to raise up their voices mu constituency yange nga batandise demonstrations so ebintu ndowooza ne speaker n'abitegeera n'abantu abakulu ne babitegeera ndowooza even the president n'abitegeera kubanga yamu very sure ngweno action eyakolebwa yali outside the law yali even outside the structural command eyeggwanga ne president yali nga takimanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu obamaze otuuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.